mu kwagala okwebuuza Silver Kyagulanyi akola kiri ku lisiti y'aba na byabufuzi waliwo omuntu anzibiddeko nti nno meeting zitandise okutuula okuteeka Silver Kyagulanyi ku ballot paper. Mbadde nyina wendi kambabulire mbadde ndi ku beach nga ntudde awo ndira kusinga mu bwongo buli kimu saawa eno kirimu abantu beba kakati owekitiibwa Silver Kyagulanyi kino ekintu sebo kisukka ssente kino ekintu kye twogerako kisukka ennyimba ono ayina omupiira gwe bagoba nkubuulira yali muyimbi ng'akola ebivvulu ng'afuna n'akasente n'amazzi ge tunyooga alaba wekitiibwa Kyagulanyi gensangako akantu ka yero topu sigagula kaakano tunoonya gano nkubuulira omusajja oyo nze namutegeera namwagala nze sina na gye nali mulabye naye munnange ewali essuubi mu mugongo gw'essuubi ffenna abanyigiriziddwawo we tusimba ne bakabaka mu mugongo layini efuluma Uganda otukuba n'otumalawo naye awo we tusimba temukyalimu demokrasi ebyabo bwe bityo kubanga abali ku topu abafuga eggwanga si bantu balamu gwe bonna agenda otule mu meeting ezo ez'ekiro bakusuubizi nabyo tebajja bikuwa nze nkubuulira abantu bagenda kukyayira bwerere wekitiibwa Silver Kyagulanyi tegeeza owekitiibwa Silver Kyagulanyi nti ssebo otomedde eyo gavumenti y'olimu ey'abatemu abatugumbuzi abasajja bannamagye ng'ekyabaleeta mmundu tebalina kisa ekituufu bakukozesa ne bakusuula kati nkwegayirira owekitiibwa munnamateeka omusajja omuyimbi omugundiivu baaba tokozesebwa nkwegayiridde Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. The signs were clear, echoes whispered, but you wouldn't hear. Through the chaos, your doubts had risen. I warned you, but you did not listen. Strings of fate now tightly bound. Mbalamusizzaako bannansi nkimanyi abasinga olw'essande mubeera mu Gandaalo nange bwe gubadde mbadde nazzeeko wano ku biiki kuwummuza ku birowoozo okuva mu bizibu ebingi bye tulina nga bannayuganda naye nasudde eggula enkessi zange oluvannyuma lw'okulaba ekintu ekimu mawulire ga New Vision amawulire genfunye ne biiki entamiddewo ne ŋŋamba weewaawo mbeera ne kamera kanzije mbatawaanye n'olwekyo mbasaba kisonyiwo bw'oba obadde mu Gandaalo bw'oba obadde okola Mukama akuwa ekyosinga okwagala ekitakuwummuzanga n'olw'essande okola omanyi mbadde eno mu bintu ebirungi oluusi bikuwummuza ebirowoozo naye bino si byaffe obwagazi bw'ensi yaffe bino naffe twali byagadde waffe bibeere ate ne bana abaabikola nabo byabwe tebifuuka byaffe so n'olwekyo buli omu alwana n'alwanirira ensi ye ebeereko nnungi nga kati wano bwendi freedom ewalungi tewaba wammwe ofa okulaba ng'otereeza ewammwe watereerenga wano newankubadde birungi oliddayo mu programu y'olunaku olwaleero embagudde ntudde matiiritiiri ne katebe sinywerako nyina ekintu kye nalabye mu lupapula lw'amawulire n'ensuula enkessi zange kati enkessi kyezimbuulidde kyenzize ogabanako nammwe nsaba omuntu aliraanye ow'ekitiibwa omuyimbi ayitibwa Silver Kyagulanyi amunsembereze ku vidiyo eno kubanga kino tekigenda kuba kirungi ow'ekitiibwa Silver Kyagulanyi kyamazima ngenda kubuulira kaate oli musajja mulungi okyali muto myaka 45 naye kino bwe kibanga kye kigenda okugenda mu maaso obulamu bwo oyinza okuba obwonoonye sigenda kwogera eri Silver Kyagulanyi yekka ngenda kwogera n'abantu abalina amannya naddala amaganda mu kiseera kino kye tugendamu ekyakalu mumpulirize si busosoze nti oba njogera n'abaganda bokka nedda tuli bannayuganda naye specifically bengenda okuweerako ekyokulabirako ekintu kye nalabye kyabadde ki ne banaye Uganda etawaanya bw'otunuulira amawanga g'abantu abantu gye beeyagalira firiire ojja n'ogamba Mukama wano kakkana ebirowoozo naye ate buli wojjukira ekiri ewammwe gy'oyagala okubeera ewatuufu ng'ensi ogifiirako ogyagala mutuufu obulamu owulira nga bwonooneka
nabadde nsoma mu lupapula lwa New Vision nensoma akatundu akabadde mbu waliwo akalulu akakoleddwa opinion poll etunuulidde nti singa akalulu kaba kakubiddwa olwaleero jjukira obula emyezi 6 tukuba akalulu muntu kyasobola okuwangula akalulu mwe bateebereza okubanga baneesimbawo Mukoba alaze nti Museveni akawangula n'ebitundu 72 eyo programu nagikoze naye bwe nabadde nzikirira I want to bring something to attention Ugandans nabadde nzikirira nembaako kyendaba programu eno tugenda gidiscussinga mbuwanvu naye genda kuba nga yakate omanyize saagala kifo mu government ate sigenda kwesimbawo sinoonya kadi kakati nze ekintu nkibabuliranga bwe nkimanya ate ndudde mu kunoonyereza muwulire nga bawandiika mu lupapula lwa New Vision bagambye nti kino kye bawandiise bagenda kibunya mu mpapula olumuli olupinyi Bunyoro FM zonna medias okugenda sente zammwe naye wansi bw'okisoma nga bamaze okuteekawo kajojijoji w'ebyekisiru baataddemu kino wammanga we najje okugenda okuketta okumanya byenzize okubabuulira leero waliwo paragraph egamba mbwe yabadde anoonyereza bwe yabuuzizza abantu muntu ki gwe bamanya agenda okwesimbawo bano wammanga abantu be bagambye abagenda okwesimbawo mbu bamanyi Museveni Kyagulanyi Muhoozi Besigye Amuriati Akena Mao Muntu John Katumba Joseph Kabuleta Nandala Mafabi Linda Kalembe Mathias Mpuuga Henry Tumukunde William Magezi Amama Mbabazi Silver Kyagulanyi Elias Lukwago Abedi Bwanika Muhammad Nsereko Patrick Okyani nebuuzizza bali abasigadde bawulikikanga mu byobufuzi babaddemu naye olupapula lwa New Vision kiki ekiruteesa omuyimbi wa gospel Kyagulanyi Silver ku lisiti y'abateeberezebwa okubanga bagenda kwesimbawo nenteekako eriyo zange nensuula enkesi Sebo w'ekitiibwa Silver Kyagulanyi oli musajja munnamateeka era ffe abazze bagoberera nga n'okukwagala tukwagala mu mwaka gwa 2019 twasanyuka bwe wateekebwa ku lukalala lwabo ba advocate abasobola okukola ku bannayuganda okuyamba bannayuganda ku ddaala erya high court kooti enkulu kambabulire ku Silver Kyagulanyi kyengenda nga sinababuulira kyenzudde mu byaleero Silver Kyagulanyi musajja muyivu mumumanyi ng'akyalina mwana muto oyo gwe mulaba yasomera mu seminale mu Bukatuliki gye yasomera eyo mu Nswanjere seminale n'agenda ekisubi kitegeeza yakuzibwa bulungi naye kati gy'olaga ow'ekitiibwa Silver Kyagulanyi ogenda kutomera bane gavumenti etomeza Silver Kyagulanyi yagenda e Makerere okusoma yagenda kusoma mass communication naye wakati awo ne yeefuula n'asoma MDD music dance and drama ndooza na specializing mu music era okuva ku nnyimba ze zonna nga ennyimba zetu tuwulira kuviira ddala naliwo ow'ekitiibwa kya Silver Kyagulanyi we yakolera oluyimba ng'ekyasa ky'abakyala ndooza mulujjukire ekyasa ky'abakyala Seddume okukwebera eyakusinze aba yakusinze n'ayimba ennyimba ng'omuzadde wa wano ku nsi congratulations ennyimba ng'olunaku luno nzikiriza nyingi nnyo musajja muyimbi era alina following ate alina ne keyeekoledde kubanga bintu bingi nnyo byatuuseeko kambabuulire kye nazudde mu kwagala okwebuuza Silver Kyagulanyi akola kiri ku lisiti y'aba na byabufuzi waliwo omuntu anzibiddeko nti nno meeting zitandise okutuula okuteeka Silver Kyagulanyi ku ballot paper mbadde nyina wendi kambabulire mbadde ndi ku beach nga ntudde awo ndina kusinga mu bwongo ndi kasimu kange message nejja omanyi bannamawulire tukuuma sources zaffe nempozinga ne ganzigwamu nenyambala engoye zange nenzija wano muwulire gavumenti eri mu nteeseganya mbu ne Silver Kyagulanyi emuteeke ku ballot paper okubuzaabuza abalonzi abagenda okulonda Kyagulanyi nti olw'okuba bali mu myaka gye gimu
bayina erinnya lyerimu baganda bonna basome mu ddiddi kakati basobole okukendeeza ku weevu gye balabejja mu 2026 nga jeewa mugende empola mumpulirize sisobola kukola bino nga siyisiza obubaka bwange omanyi newankubadde nzija okubawa amawulire ate guno mulimo gwange bannayuganda mbajjukiza kampiseewo buno obubaka bwange nzije mbabulire gye mbijje omukyala ayitibwa Senga Mukooki mukyala mujjanjabi bakazi beeyo mu kyalo basobola okukuyambako abasinga bw'oba weetaaga kamera eno nayo kisole ki oyagala kubulankana abasinga bw'oba obadde weetaaga okuyambibwako obulamu butambule mu nkola ez'obulamu obujjanjabi obw'ekinnansi banoga eddagala ne bali kutuusako nawooli gino emiddo Katonda yabawa oba n'enkola ey'omwoyo kati gwe kumaanyi ga kisajja bino n'ebisigadde ebyo byonna baana bakola ki bakubire kuba 75026000 kiggwa mwabeetaaga obukuumi bano batuyiribya mu nsi zino n'ofuna emisango ne gy'otaali wali badde tofuna senga akikolako banyamba nze mbawako obujulizi bwe baali bankutte nandi eyo bampambye abantu mu Uganda balina amakomera ku mayumba bwe mba temukimanyi sebo omuntu akukwata n'obulawo nga tolina poliisi wooli naye ng'oli wakaawe wansi awo alina ekikonteyina yakisimira mu ttaka kati ebintu ebyo 75026000 sikugamba nti nno tosobola kufuna buzibu lubeerera naye weeyambe kakati mumpulirize njagala okutegeeza abantu nga bakatumba tegeeza Oweekitiibwa Silver Kyagulanyi nti ssebo otomedde eyo gavumenti y'olimu ey'abatemu abatugumbuzi abasajja bannamagye ng'ekyabaleeta mmundu tebalina kisa ekituufu bakukozesa ne bakusuula kati nkwegayirira Oweekitiibwa munnamateeka omusajja omuyimbi omugundiivu baaba tokozesebwa nkwegayiridde kaaka kanze kugamba ndi mutabani wa Ssenkungu nze nazaalibwa mu famire ye NRM naye njagala nkyukakyuka kankubuulire mwami Kyagulanyi omupiira tusamba mu myufu uno ndi ku beach eno super tele gyolaba kyoga wabadde yeza bbulu wabadde yeza yero naye bwe nabadde nzija nengula super tele yino ogiraba omupiira tusamba mu myufu okitegedde wano ku mupiira omumyufu we wali essuubi Oweekitiibwa Silver Kyagulanyi teweeyingiza mu byotaasobole mazima abasajja abo bagenda kukozesa ogende ku ballot paper kubo tewali yakuweerera tubadde tukwagala history yenna kati kankubuulire Oweekitiibwa Kyagulanyi Silver Kyagulanyi teweetantala abo abayaaye bafere bw'oba obadde tokimanyi abantu abafuga Uganda bannamagye abamagye bafollowinga orders ziva wa mukama waabwe tebalina kabuntu ate mu struggle y'okureplacing ono aliwo kati ebiso bigenda kuyitiŋŋana bwe bakukozesa omupiira guguno kwe tusibidde omupiira gwe tuzannya mwami Silver Kyagulanyi mu myufu gulina kala yiino guno gwe tuzannya buli wamu naalibadde ndowooza nti kino ekintu kyoyagala okweyingiza Oweekitiibwa Silver Kyagulanyi kibuukemu nze nkubuulira ono ye twamusaddaaka twamuwaayo ono oyo ye musajja ffenna abatalina kye tubbye abantu be bataddeko olukongolo be banoonya wansi ne waggulu ono kwe tusibidde olukoba ono guno gwe mupiira gwe tuzannya ekirala singa mbadde nnyina kambuleera bane abanuupu mumpeerezeyo kambuleera simanyi wakukajja owa NUP yenna amanyi akambuleera we kali sinti mbumpagira kibiina kya nuupu nze sirina kaadi ya nuupu nedda nze sigenda kuva wendi kati kubanga ndina mukwekweka genda kwesimbawo ngenda kuyitawa nga baagala kunzita ne wano bampeereza omutemu njagala mbuleera eyo kuba kati neetaaga kweggama ffenna abantu abayigibwa ababonyaabonyezebwa abakoze nga situfuna abasomye ne tutafuna mirimu abatwaliddwako bakazi baabwe abattiddwako baganda baffe mu bintu ebyekisiru tulina essuubi eri nti singa pawa ekyukamu tugenda kuva ku dduka buli omu ffenna twagala bya bufuzi ayi kankakafu wano nze ne bwompita saawa eno nonga nti kankaka jangu ekifo wapi nze kankaka
Nze kanka kambuntuule n'omusajja avudde mu gavumenti ebaddeko emyaka 4 ndowooze nti amagezi agange bagenda gakozesa inze ekintu ekipya kijja n'ebirungi ekyo ekipya kye kijja okubaako omukono gwaffe ffe tujja okubanga tukitegese ffe tujja okubanga maanyi g'abantu ge gakitaddewo ffe tujja okubanga tukiinamu omukono kubanga omuntu gw'otaddewo n'akalulu nga teyajja nga amaze kupanga buwanga n'apanga obuwanga kano ne kano ne kano ono yapanga obuwanga tolina kyogenda mugamba wano bakiyita kafansonyi ayina kafansonyi saawa eno olw'ensonga nti all avenues abadde azikozesa mu kutuwuddiisa bw'oba obadde tokimanyi Owekitiibwa Silver Kyagulanyi mugenda kuyingira leso okucyankalanya Kyagulanyi kubanga loolo yakucyankalanya abalonzi abakadde abato abantu abalabiddwe eno Mwacholi abatendinze abakoze endagaano ne mwami Kyagulanyi nti baba bw'oyingira Mwacholi tuliyirire kati bagala confusing abakozesa linnya lyo bakuteeke ku ballot paper bakubbiremu kubanga ekyobubbi bw'obululu Museveni tukimanyi bulungi nnyo azaalumiriza simanya gundi yanzibya akalulu nga kumbe tubira ne bokenyini mu primaries zaabwe bebba first of all okufuna kadi mu NRM si yakalulu ya sente atayina sente atayina kye yabbye atayina kyovola baba nene mugundi n'abayiika endusu can you imagine n'abayiika endusu mu NRM bayitawo kyere temukyali mu democracy ebyabo bwe bityo kubanga abali ku top abafuga eggwanga si bantu balamu gwe bonna agenda otule mu meeting ezekiro bakusuubiza nabyo tebajja bikuwa nze nkubuulira abantu bagenda kukyayira bwerere Owekitiibwa Silver Kyagulanyi how do you be on this list kino kirist okibeerako otya mwami gw'omanyi ffe Kyagulanyi Robert ffe twamuwanikira ne tumuwaayo ne tugamba kale bw'ali tununula atununule naye nako bakuyita ku miransanafu omusajja alina obwana bwe buto obusente abufunye yali badde yeeyagala ng'abeera n'okuzibiiki zino ze tulaba yabeerabeerayo nadda mu buvubuka bwe ffe tugenze n'okujja okutuulako wano nga twamutimba dda kalenda mu bisenge ewaaba kitaffe eyo gye twabeeranga n'ebisenge otimba kalenda ku kagaali ng'oteekako kasitiika naye kaakati guno omupiira guno gw'olaba twagumukwasa guli mu ngalo ze fenna guno omupiira kasita gwabika guti tishu ne gugwamu omukka fenna obulamu bwaffe tugenda kwekweka bwe tuti kubanga yatereddewo omugo kati totabula kintu omusajja alookinze egundi bull ennume agikutte mayembe bwati etagala bamuwayiriza ebisiyaga abibuuse bamuwayiriza abazungu wulira abantu abalya ssente z'abazungu buli kaseera bagenda ne bafuna sente mu bazungu budget zonna zifaaningibwa abazungu ate balumiriza ono mbwafuna sente mu bazungu okutabangula eggwanga emyaka gyonna babaddewo nga sente z'abazungu bazirya abaana baabwe bagirlfriend bebafunyisiza embuto nga tebanneetuuka babatwala mu nsi z'ebulaaya buli kimu bakikwesa eyo balina obutuuzi obw'ensi ez'enjawulo abaana baabwe buli mwana lwagenda okuzaalibwa azaalibwa ku foreign land kubanga balina ensi ze bamanyi nti omuntu bw'azaalibwayo afuuka citizen kakati babaleetako katono ne babeeraawo naye ono guno omupiira gwe tuliko abaana be tumanyi gye yabazaalira abaana bo bennyini ng'atulugunyizibwa bali mu nsi mwennyini ffe namwe tutulugunyizibwa kakati Owekitiibwa Silver Kyagulanyi bino kankubuulireko Mukama Katonda ayamba yeeyambye oli musajja mulokole ensi ekwagadde otuyimbidde ennyimba nungi nnyo tuzaagadde sebo nkusaba mu bwewombeefu nkusaba bwe mbadde ntandika programu eno kubaddeko akayimba nti nakugamba naye tewawulira I told you but you never listened to me kankikole nkikugambe Bannayuganda mwenna mbategeezaako nti obubadi butandise mu nsi eno eyaffe nti kaakati baagala buli kakodyo konna akasobola okulemesa Kyagulanyi okuyitawo mukimanyi ensi za Afrika bwe zityo bwe zikola President yalonda ababala akalulu imagine akakiiko ka bonna mwegendereze abantu abali mu Uganda abalina okudikirainga results tebakoma bukomi kuva mu kitundu kimu ye yabateekayo takoma bukomi kubateekayo abasinga bakyalo kyekimu abasinga basomera ku ssente ezo abasinga buli kimu kye balina bakijje mu kunyigiriza abantu
sente yamu tebakolangako mu bulamu bwabwe babadde ba VIP emyaka 5 tugenda mu jubiri ya myaka Museveni ali mu myaka 6 nga ali mu byobufuzi bya Uganda mulabe ensi endala myaka 2 bwe zifaanana look how much money do you think I paid to come sit here nothing zero ne mulabe ensi yaffe bweri kakati mu abasigadde buno obwana obuto simanya Magezi simanya William Magezi simanya Katumba simanya baani leka mbabuulire mukyala Nancy Kalembe Nancy Rida Kalembe amawanga agasinze okubonaabona mu Uganda Basoga Baganda Bacholi ate abamu ku abo Abacholi bakwatako ku power bamanyi obuwoomi bwayo era fe abantu abakola investigation gwe gyogende mu bifo eby'amaanyi kati nga ku Serena e Kampala olabe bantu ki abasinga okutuulawo kati saawa eno status quo yakyuka balooya ab'amaanyi ba Western ba businessmen ab'amaanyi ba Western ba politicians ab'amaanyi ba Western ba kamanda mu magye ab'amaanyi ba Western ba permanent secretary abatanyenyezebwa ba Western buli kintu kyonna mu busuubuzi monopolies zonna mu busuubuzi abantu abazirimu abatagambwako beira utu ne mu busuubuzi abali mu busuubuzi mukimanyi baani abaavuwala sente y'omusolo nekwatibwa nebaweebwa bo baleme kudda mabega abasajja nga bawava munno abali mu bintu ng'okuba number plate kati babibajjako abantu abali abalala mu by'obusuubuzi si bannayuganda balina ewaabwe gye baava bayindi bachina bansi ndala si ba aborigines kakati mugende empola kyo kye kituufu atayagala kiwulira oba ayagala okuntemula olw'amazima Rajivu Sudiru teyafa kuba na media yeri avuga mmotoka ku luguudo lwe lumu okwabaluka bomu naye bomu nchaji ekengera akabenja akakwase mmotoka ekwata omuliro ate mu wiiki emu ate saamu emu wabeerewo akanyugawo bomu ereebeeko gwekuba tandika okuteebereza tandika okwagala okuteebereza era omanyife bannamawulire sigamba mbu tutabula tetuleka kintu just because twakirabye nedda tuteekayo nnyo amaaso gaffe ku buli kimu naye n'ekyo nja kitunulamu ate ne kitaawe musajja mugagga ndowooza musajja mugeze ekimala ate musajja wa kalicha nnyo namulaba nga anoona omuzimu ku gundi njagala Sudiru kati omuzimu gusobola okukubuulira kola enkola obuuza omuzimu ekyaliwo gujja kukugamba oba nsobola okulagira newankubadde oli muyindi n'oguyita n'ogubuuza tuyina okugubuuza buli kimu saawa eno kirimu abantu bebamu kakati ow'ekitiibwa Silver Kyagulanyi kino ekintu sebo kisukka ssente kino ekintu kye twogerako kisukka ennyimba ono ayina omupiira gwe bagoba nkubuulira yali muyimbi ng'akola ebivvulu ng'afuna n'akasente kati concert teziriwo naye waali okisobola osobola okubeerawo watali busente bwabwe ow'ekitiibwa Silver Kyagulanyi nkubuulira buno obwana obuto buleke kubanga bo bunoonya kasente bujja kubeera mu reesi to legitimize a dictator ebintu byonna nga bwe bibaddewo mu Uganda abo bonna bamaawo beesimbawo on promises of positions era bo kasita bafuna sente ne bawasa ne babeera mu ministry budget ne baweereza sente za condom temwamulaba jonga ingide parliament ng'agamba mu ministry of justice balina okuteekawo budget mu budget bateekemu sente ez'okuyigiriza abasajja abakulu how to use a condom abo be bali mu ekyo be babaddewo ebbanga lyonna nga batuwuddiisa naawe tukuze owe Sebo Kyagula emyaka 45 you're still young emyaka 45 gy'olina Museveni abadde mingi mu byobufuzi okusinga obulamu bwo bwonna gye badde let them not use you lwaki bakukozesa leka nkubuulire tubadde tubiraba don't be part of them bonna abantu abadde mu race mu dictator kye yeekwekamu okufuuka afaanana democracy akikola bw'ati afuna abantu weaklings abasobola oggulwa very poor abatamalwa nga kebalina siba mativu nako n'abayingiza ekintu n'amazzi ge tunyooga alaba w'ekitiibwa Kyagulanyi gensangako akantu ka yero topu sigagula kaakano
Tunoonya gano nkubuulira omusajja oyo nze namutegeera namwagala nze sina na gye nali mulabye naye munnange ewali essuubi mu mugongo gw'essuubi ffenna abanyigiriziddwawo we tusimba ne bakabaka mu mugongo layini efuluma Uganda otukuba n'otumalawo naye awo we tusimba. Kaakati kankubulireko mwami Kyagulanyi Silver. Buli muntu abadde mu reesi ya Museveni nga yeesimbawo kasita olaga interest n'otakolera ye oyinza obutatuukayo. Olunaku lw'olaba Museveni akutte ekibiina kigamba ne kimwendoosinga kati twawulidde mu NRM baamuwadde powers. Saawa eno yalina powers tebakyalina na democracy yalina powers okulonda ebifo ebiri top byonna yasalawo ya pointinga. Mbu bwe baali Chobe simanya Chobe Safari Lodge badikire yalinga nti Museveni yagenda okubeera candidate waabwe 2021 and beyond. That was the statement. 2021 and beyond. That's what they said. Now what kind of a party is that? What kind of democracy is that? Where people change goalposts because they have money. Do you want to be part of that? Do you seriously want to be part of that disorganization that is going to slaughter your future? Mbwe bali Chobe bateesa nti Museveni abeere the candidate of 2021 and beyond. Balekawo ekigambo beyond nga bamwetegereza bwali batafudde nga awangadde gwe balireeta. By the moment lwolaba a sitting president ng'agenze n'akwata empapula abaamazeeyo strategy zonna abo abasajja abasirikale tebalina mukwano. Abo abasajja abasirikale obalaba edda twabuuliranga nti mu magye emu ku examinations z'osooka okola bakubuuza osobola okutta nnyoko era abantu babiwakanya nti ate biriiyo naye ne bwe biba tebiriiyo abo abasajja beerowoozaako bokka ffe batulabanga buloyira nkoko batulabanga kyakulya kyakawungeezi. Essuubi lyaffe liri mu ki? Omupiira gwe tuzannya gwaki? Gwa reedi. Amazzi ge tunywa bwe bulamu ga reedi. Leka nkubuulire mwami Silver Kyagulanyi. By the moment Museveni ne bwakuyingiza akalulu oba ku instructions to legitimize his government. That's why buli bamawulire bamukolako interview ne bamubuuza nti naye wagamba ojja kuwummula agamba bannayuganda naye bameka abasalawo. Bannayuganda bameka abasalawo. Mumbuulire wa kakati ate Museveni ye yakola kye bayita eggaali musemanye eggaali buli wamu wakkiriza we batamulonda. Sebo Kyagulanyi unless you've been out of this world you are an alumni. Nange gwolaba nasomera Makerere institution yokka gyotaleeta sagaliko yagiwamba. Wabaddeyo abantu abatendeka ensi eno nti liberties freedom of selecting leaders can happen yagiwamba. Mu nsi mwogenda yensi ng'omukyala w'ewaka yakulira ebyenjigiriza alina ofiisi esobola okumuwa buli kimu kyayagala naye ne kali akaagala. Kyokka ebyenjigiriza bye bimu ku bisinza okutuza eggwanga lyaffe emabega. Naawe obimanyi wasoma kebera mu kalikulamu omwolabe ekiriwo ekiri practical ekisobola okuleetera ensi yaffe ogenda maaso kiriwa. Bo kennyini it is this time they are realizing that they should be funding vocational education. Museveni n'ateekawo simanya presidential skilling initiative tuli ku byalaani. Ddala ensi eri ku byalaani. Kyagulanyi ensi eri ku byalaani. Ebyalaani mukono. People have been weaving for thousands of years. Naye omwana mbu bw'amala okusoma ne bamuwa ekyalaani asambe obugulu cha eyo ye development gye tulina. Ffe bannyabo Masaka babawambizi musimanya mu nkulaakulana ya parishi olunda akabizi edda babawanga Bukoko n'ogenda ku district n'otambula okuva Ekitoma n'ova Nakiyaga n'ova Ekyera Ekamyufu n'otambula simanya paka ku district ogende weewandiise bakuwa enkoko nga mu culture yaffe natural buli Muganda alina okubeera n'enkoko nga tebalina kumuwampe ze yalina okuwanga abako nga buli muntu akyala buli wafumbiza omukatwala nkoko ne bano bebajja bakola ki kati baba wa nkoko naye ze bagabe ewaabwe. Mbulira mwabaliyo ze bagabe ewaabwe mu Western Uganda bagabayo nkoko. Muntu kigo batwalira enkoko mwalaba ne kana akasajja akafuluma jjo ku social media nga kagamba kafumbiza muwalako ne kagamba mwana wange nkwebaza nnyo okumponya Abaganda. Omanya Abaganda bajja n'ebikoko omponyeza batulabanga banaku batujerega batuvuma kati totabula kintu.
Sebo Silver Kyagulanyi olunaku Museveni lwagenda najjayo ballot papers bwati lwagenda najjayo nomination kasita owuliranga mu kibiina kye bamunominate nze manya pulaani zonna ziwedde kati bali mu kufulumya bimotoka simanya babistagingwa mu Uganda abantu balina n'ekintu kye bamanyi nga bakimanyi mu Uganda waliwo bamanyi nti amasannyalaze bwe gavaako wabaawo ebiyitawo oba fiyole naye omanyi abantu abangi we batera okusonga ku kizimba wekitera okwabikira we wabeera eriiso katosobola beera awo n'owakanya abantu baba balaba ensi y'abantu akati kankubulire mwami Kyagulanyi olwolo gy'osobola okuzannya yokka kwe kuli obusente bwe basobola okukuwa bakozesa ekifaananyi kyo n'erinnya lyo okubuzaabuza abalonzi abagenda okutiikinga Kyagulanyi kubanga leka nkukakase nga nkubuulira mu 2026 ensi yonna yeetegese okukola ekintu kye nawulira Amini kye yasaba abantu abagenda mu World Cup. Omanyi Amini yali musajja mukambwe nti yasindika abantu bazanye mu Africa Cup of Nations ng'ayagala bawangule ekikopo. Abamu bagamba bali baagala kwetuga tebakomawo nga tebakiwangudde. Bwe bakomawo mbu bamugamba oba zaali sitole naye nkankakozesa okunnyonnyola kyentegeeza. Mbu bamugamba nti ssebo ffe twabadde tulina okuwangula naye baatubbye n'ababuuza mwakubye goolo mmeka ze baasaze ndyoke nkakase nti baababbye. Nkale mwali badde mukuba goolo 45. Mwali kubye goolo 45 ne basalako 4 ne muwangulira ku goolo 5. Yali tagira excuse kye tugendako mu 2026. Buli muntu ayagala okulonda Kyagulanyi overwhelmingire. Buli muntu aveeyo overwhelmingire. Bakabbe tukitegeere nti kabbiddwa ensi ekimanyi. Bakabbe tukitegeere nti kabbiddwa ensi ekimanyi. Buli muntu akitegeere nti kaakati tuli ku lwaffe. Buli omu kyalikola Mukama Katonda kyali bamugambye. Katonda kyali bamulagidde nti ekyo ky'oba okola okusobola okuzza eddembe lyo. Abantu mwami Kyagulanyi teweeteeka mu confusion. Baagala okumanya Kyagulanyi aliwa ku ballot paper. Omukadde ajje, omulema ajje, omuwanvu ajje, owa bodaboda agivuge, abamu bajja kutuukira na ku ggogolo. I'm telling you. Buli wamu mu ggwanga lino. Kakati bwe bamaze okukitegeera nti mu protest vote kijja, buli ewali ambuleera kijja, kati bakuleeta. Olw'okuba olina erinnya lyerimu, wasoma ebintu byebimu, mwasomera wamu Makerere, you can appeal tuba gospel otooleko abo. Yafune bwabugabagaba. Anti mujjukira bwe yali agaba akawunga. Bwatyo bwagaba obululu. Amalirize atandikire mu 7 gye bamutadde ayambuke akugamba empangudde n'ebitundu 5 mu bino. Omanyi babadde tebanjagala nnyo egyo emyaka 5. Kasamala okulonda bwe muti nga amagye gayiika. Kakati ketumaze okulonda wiru y'abantu bamaze okusalawo kati omuntu yenna anajja ku street sasi. Leka nkubulye mwami Kyagulanyi. Badikiteeta mu nsi babaddemu nga balina ennyonyi nga balina buli kyakulwanyisa n'emikka gy'obutwa tuwulira bagigezeserezanga ku bantu. Naye munnange essaawa entuufu bwe kutuukirira byonna biba tebikyalina makulu. Gyo baatugamba Siriya owaayo yalina n'ekyuma ng'anyiga abantu nti ng'abatwala eyo mu basement waliyo ekyuma kibafuula nga chapati ne kibakompulesinga ng'ayina abantu abatalabanga ku kasana emyaka 10 egiyise ng'omutafulumanga yamuteeka eyo ng'ayina ebintu byagezesa ebidagaladagala nti kuba Abasiriya bakola nnyanga ebidagaladagala ebiringa enjaga afuna bufunyi muntu n'abimupakira oba afa experiment. Abantu abaali bamukuuma nabo baali ku gate tebamanya wawe yayita kubanga eyamugjayo eyamuyamba okudduka yamala na kujjako baziyita zirada za nnyonyi nga tezikola n'alyoka amuyisaawo amudduse. Abaali ne wabweru abaali bakuuma ku gate tebamanya nti mukama waabwe abadde ku kyemisana mu nnyumba takyalimu. Balaba abantu kweyiwa ng'oli abadde mu kiyunifomu adduka nalabako gwe ba-interviewinga nga ssaawa eno atisti alabirira ndogoyi alina faamu gye yaddukira bamuwa mulimu gwa kulabirira ndogoyi. Kakati ebyo ebintu leka nkubuulire constitution yekola abantu bakkiriza. Abantu bwe baba bagambye nedda nga bagambye apaana nga akaseera katuuse teweetaba mwoyo katemba kano kaseera kabi.
abantu abakyasinza obubi be baba proposing ebyekisiru kubanga gavumenti bwe zibeera zigwa abaagala okusikirira be babeera deadire so n'ayagala okugenda ye kennyini ayina abaana n'abazzukulu fe kennyini atuyita bazzukulu naawe oli omu ku bazzukulu be ate ow'ekinaana takuzaala kitegeeza akuzaala n'okukuzukuza n'akuzzukuza ayina n'abazzukuluza bali mu myaka 45 mutabani we ayina emeka 5 mu something. Muleke mbabuulire bannayuganda ekiseera kye tuli mu kizibu bino byebiriwo meeting ziri mu kutuula okulaba tugenda kukikola tutya okukangakanga n'okutemula aboogera kwolwedde kuli mu pipeline kutandise era emirambo gyaffe munaatiro girabanga gigwa nze oba bantwala mu kitengeeso oba bantwala wakanka keekaliisiza enninzi mujja kujja mujje ate bwe mutuukayo temukaaba mukabire baana bange mu butwale mu busomese obwana bwange mu busaasire mu butwale mu bukoleki mu busomese yakubeera eyo nange mbateekereteekere ekifo ekirungi njagenda nninze eyo kuba bajja kuntwala erwa nnunda abantu bwe mutuukayo temukaaba abalya ku buti bw'ennyama mugifune mulye bwe mutuukayo mugyeyo kamera muziteekewo live nga bantwala olw'ensonga ogwange ngukoze bannange muleke mbabuulire ekiri mu nsi yaffe ekiseera kye tugendamu kya buli omu kwekemba abantu abali nyina ebintu bye ngenda okubambire ndiikambi banyumize buli kimu mu nsi yaffe kibbiddwa abantu abali mu buyinza bw'okubba ebyo tebaagala losing grip of power kubanga babbye ettaka badduse n'ebyapa babikwese bayina ebiwandiiko Uganda bagitunze kati kambabuuze mmwe bannayuganda mumanyiko gye basima golodi Uganda kati ekintu kyesikyasiza okufunamu ssente golodi bannayuganda bameka ku mmwe saawa eno abali mu trade ya golodi nga kituufu mugifunamu muli bannayuganda bameka abali mu trade ya golodi ng'ekyamazima mugifunamu mumbulire muli bameka ani asima golodi omutuufu kakati mwami Kyagulanyi olajja kutundayo kakiro ka golodi omwakuweyo miliyoni 10 oba 2 kale oba 5 weekubeko enfuufu eyaawo tukukyawe bulamu bw'oba tokimanyi tukubaka congratulation ku buli pate tujja kutuuka ekiseera nga bw'okakuba nga bw'waba akakuba tujja mu fuse nga ngenda n'enkisikamu ekiwayo wava power ndowooza olaba ekyatuuka ku bayimbi bakamiliyoni bayimbye basajja b'amaanyi kuba ffe tuwulidde kamiliyoni kuva ku Jamila kuva ku Dorotia kuva ku ani naye omulaba akyagenda okufukamira ewa Toyota bamuwere Enjirova ensi bwetyo bwe tuliyitinze ba legendi akyasobola okufukamira bamuweka namba plate Lion akavuge mu kibuga akyasobola okulwala ne wabawo babuloka abamu kukusamba mutwali wa Museveni asasule kabiru but a legend alubamu ze zokka zaalibadde saawa eno zimubeererawo mubuuza oyo simanya Lastable simanya Bebeku abeera mu State House kwegayirira kutambula na bu passport ngenda wano ddala ensi erimu omuyimbi wa Love Everyday eyo yokka oluyimba olwo lwalibadde tulumuliisa bulamu olaba omwana obwana ayiya buyiiya kasikiti n'akateeka ku YouTube nafuna abantu bakola comedy abantu ba live streaming wano ku online kwe tulina ne bakola mu sente. Some of us simply survive not on government handouts. We simply survive by coming and having a following. Abantu ne bajja mu inbox yange nakubuuza kaka lwaliro ina kizibu ki nti owaye abaana bange tebanalya kankutereka emitwalo 3 n'agikuwa. That's how we survive. Naye muwulire eggwanga eryaffe ssebo omuyimbi Kyagulanyi mu ggwanga eryaffe abayimbi nga ba legend Basiteshi ya Mayanja omuwulira adduka n'agenda e Bulaaya ne wamwokya baani simanya baani Bamaria mundagira abakazi abayiiya bali ku DSTV bakola channel bagiyita Prime biki a Prime simanya what something aba mukyala wange wakaya yayagala nnyo kugiraba Prime something bagiyita something what they call eri ku DSTV naye munso mubadde abayiiya abali koyo level olozo omuntu yali badde akyanira akachano k'abazungu kwabateeka content we nga kyekiri mu ggwanga lye bakatolwa amabafa babulwa ne ssente ezisobola okubajjanjaba ng'era bw'ateefusuula ddalu
kugwa ddalu Silver Kyagulanyi toyingira abaguba ddalu aba abasajja okubafunamu oyina komba bigere nze gwe mulaba wano nakola nalina ekibiina kyange ekya boda century nga nyina abantu betubeera nabo kasaba akizuula nti erinnya lyange egganda ekibiina baakitwala nze mbalaba mtero balaba nga bagende wa Salim Sale nze nali ewa General Salim Sale sava yadde n'emitwalo 10 mwebazaako kimu yantaasa okunzita ekyo nkimwebazaako nti kati ensonga lwaki nkuba endere wano obulamu nkyabulina naye bwe navaayo munnange gwe twabeeranga naye ye bamugonnomolako ebifo RDC nze nali ebiseera ebyo nga nali nsobola okirowoozaako ne ngamba oba ngende nsaavinge kubanga osobola okusaavingira eyo n'oyamba abantu kuba biki naye kaakati mwana wa nnyabo ne bampeereza ennyonyi n'ontwala eggulu n'obumpa era nsirika nenkuwuliriza nekugamba kale nja kujja ku Mande ku Saturday ntema butemi ntema sobola kujja nabeera ne Christopher ayine ye bamupulesinga ne bamuwa kankaka andowooza Ssaabasajja Kabaka awangaale kasita owangaza kabaka gwe ng'ebyo biwedde genda olye kabaka naye ndi mugumu ate ndi musanyufu bweyogera ekigambo Ssaabasajja Kabaka nsisobola n'obutalya ekyamisana kiwedde kakati kankubuulireko fe abalowooza bwe tubalowooza tuli palakyo bagamba our mind is a backward wano wentudde bwakabaka n'ebyokulonda actually tebiriwo wano wentudde aliwo mu mateeka yalina okubeera vice president ensi yina etinta abantu beeyagala obwana obuto weebuli abakadde weebali osobola you can wake up and decide to sit here katebe kano you sleep here unless ngo weefudde nuisance n'okola ki naye nakatuulidde wano mwalabye wajja naŋŋamba nti waayo okola ki because this is the world kati ffe waffe bw'oyogera kabaka nga bakugamba okoze ensobi nedda wanaafugawo kabaka mu nsi eri eddako kabaka ekintu kye bakyasinza okukuuma ye kalica yaabwe toyonoona kalica yaabwe tojja ne weefuula wa kitalo amateeka gali buli wamu mawandiike emisana n'ekiro osobola ogasoma gaaka buli wamu tosobola kuinterferinga with their culture kasita ewaffe twogera ku culture Kyagulanyi Silver ewaffe kasita twogera ku culture nti awo tusosodde gwe kasita ovaayo n'ogamba kabaka awangaale omuganda yayambalanga gomesi nti awulira oyo ali backward era wulira oyo wano buli omu akola ekijama ate kye bakyasinza opreservinga gwe weerigire ku culture yaabwe ojja kakasa ki kye batalina Katonda yabawa musenyu yabawa muliro wano tuli ku muliro na echupa ky'amazzi okiraba nakwogera eki kino kiwedde ate si kino kyokka mbadde n'ekirala mu bag ensawo yino namba nazze nayo nadi nazze ku kiringa iyo nazze nayo amazzi nganywa tegakoma naye ffe Katonda be yawa ensi ebiddwa akatundu k'abafere naye bannange bw'osanga ng'omuntu ali mwena aleero n'omutunuuliranga era alekaana kwata ebintu ebyo bibiri either mufere ayagala nnyo ssente oba byakola tabitegeera oba aliko ekikyamu because let me tell you gwosobola okugamba nti n'ebintu biryokke kubanga ewuwo biryokke naye waffe gye bitalyokke tetunyumirwa ate nga byali badde okke ku lwaffenna naye emitima emibi egiri mu nsi emitima emibi tosobola kubaako mu nsi kootuukako mu nsi efugibwa bwetyo obumbula gwe njagala okera okumakya oteekawo ka bizinensi wabeerewo akamanya olina bizinensi gyokola mu kibuga ng'omunene talinamu ssente zinobeera successful uwa buli kintu kyonna ekiriko amagoba kyabwe ate nga muno mu nsi ffenna tukolera kufuna ani atayagala kufuna naye mu nsi gye tukolera okufuna tetubanja bingi tubanja structures naye ziriwa kasawa baawo akantu konna akajja kasawa baawo nti kati wano wazuddeyo gold yab'amagye nga bawambawo awo wajjeno kasaba ulira nti kati awo omuddo gumeze ente zaabwe awezebira baborigins abaliwo ago masasi baba plantingamu emundu n'ebisosokole by'amasasi nga bayiwa kasaba ulira nti kati awo waliwo ekyobugagga byonna nsi ze ezibisima tukikkiriza naye omuntu alanga n'agamba nti kati kiriwa naye ewaffe ekiriyo gwe kasaba zuula akapya nga genero akola kampani mwagibalemesa tasobola kubakkiriza at least aleeta omuchina alina erinnya ly'abaddugavu aleeta omusibe gwe bamuwadde okuva e China gwe baasalira amayisa n'amuterekawo n'omu Uganda nti oyo ye nannyini kampani aleeta omuyindi gwe n'owulira nti nno kampuni ekyasinza okutwala amata ettake kati bujjo batwala simanya metric tons 2,100 simanya Amos Diaries ate nga tumanyi Amos Diaries yani
nti Kenyatta owe Kenya ye yatwala amata mu linnya lya Uganda ettake twafuna akatale kampuni ya Kenyatta owe Kenya ne famire ye n'abasemanya n'abajamani abagirimu be batwala amata mwe bana Uganda temusobola kutwala amata ttake mu katale akali mu biliyoni ya $, bo bwe bagenda okunoonya akatale Amos Dairies ne kampuni ya Kenyatta be baliyo mwe muli luddawa mugende mulabe ebiri mu mafuta ge Uganda mulabe mwe business ennene temuzaagala naye ensi yammwe teyina ozimba akayumba ne bajja ne bakamenya kati ensi yaffe tuyambirawa bakuwole ebbanja olabe mwinayo ekyobwerero olw'okuba mwazaalibwa mu Uganda mulyoke mutabangula ekintu kye twagala okulowoozaako bino si byakulya bino si byaki bino si mbabuulira mu abali eyo ekintu kye tuliko kya bulamu bwaffe ffenna n'obw'abaana baffe naki structures bwe zitakyuka ne zigendamu abantu abataagaliza ne ziyingiramu abantu kati ne tuzirekamu bano tugenda kufa twekomba nze mbabuulira bwe mba mulowooza ebintu biryoke mu nsi yaffe continue mutabangule naye ffe ababiraba nti tebiryoke omanyi n'ekino kankyogereko sinza asinze okuba omunyiivu oba okukola ki naye nze eyeekuulira akabazzi kugulu okwogera bangi mumanyi bingi n'okunsinga naye ekyamazima musirika ne mukeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu kale kasita n'olwali lukedde omuntu waliwo abantu abajja ne boogera ne bakugamba kati nga waliwo yazze ku vidiyo zange n'akola comment mw'omanyi mwerabidde ebyaliwo ku lwamiini singa nabadde mulaba physically kate mugamba ekigambo Amini yaliwo abaali babikola kati weebali wano weebali Amini bamulimirira as a head naye abaali bakola ebyo ebyali mu government ya Amini be bali mu zino kati weebali abasinga balina n'endagaano za kufiira ku ntebe baali mu zi government nga bazisavinga kati be baliwa be bakyaliwo na kati ate Mukama ayina engeri gy'awangazaamu ababbi Mukama Katonda ayina engeri gy'awaamu obulamu abanyigiriza n'atabutwala mangu oba naye ayagala bantu balamu mu ggulu nga banaabeekengera nti bw'anaabatwala mu ggulu era bayinza omukolako obulabe kubanga ababbi bawangaala oba mmwe temukiraba Mukama Katonda ayina engeri gy'atulemezaako abayaaye ne weebuuza Mukama n'otuuka Mukama butuufu otwerabidde gy'oli eyo nga tuli bubi Katonda otulese otya tuli kuki nsaba okubabuulira mbategeeze tigira emikutu ffe gye tulina kwe tuyisiza kubanga mu nsi yammwe temukyalinamu asobola kwogera kati bw'otunuulira ekitongole nga New Vision Paike bwe yakibakwasa mpaka kati mumanyi ani akyasinze shares mu New Vision mukazi akyasinze shares mu New Vision mukazi munene jajja mukadde mukazi kyovola bantu mu New Vision olw'okuba lupapula lw'eggwanga mwe bawandiika gwe bali commendinze kati bakireeta mpola mpola bwe bakozesanga propaganda okuwuddiisa abazungu nti everything is okay kyekiryokke bwe mba mulaba gwe muna Uganda nga mbutuufu otegeera bulungi is there anything okay in Uganda olinawo kyolabawo ekiryokke muna Uganda ng'otegeera bulungi bwoti waliwo ekintu kyonna kyolaba mu Uganda nga kiryokke mutusaasire naffe nga bwe twesaasira eggwanga liweddewo Katonda n'ensi yaffe gye yatuwa ekulukuta omubisi nze nalina ekirowoozo nti bwe tulemererwa okwejja ku bonna ng'Abaganda tunoonye engeri eggwanga lyaffe lyali ggwanga kuba tunoonye engeri gye tuddamu okubeera eggwanga eryaffe singa Uganda eyo kingdoms ze zaali zeefuga nga buli omu afuga we wano ekiri wano omukulembeze wa wano kabaka oweeri kabaka owe Saudi kabaka owa Abu Dhabi kabaka balina enneeteekateeka era buli omu alyokke ku lifestyle ku bulamu bwabwe kubanga abantu baagaliza ensi yaffe bagifiirira gwe weebuuze nze kati ali wano mu 2025
abantu abatandikawo ensi eno nga teriimu masannyalaze teriimu mazzi kati mulaba ndi mu miti bw'owuliriza obulungi n'obunyonyi we buli bukaaba mu ddungu gwe emitiro giri green temperatures kati wabweru tuli mu mmeka olwayo tuli 41 degrees outside ogenda okunaaba amazzi ng'olingana n'abakyayi olina okusooka okugalinda oba olina okuba wulira okunaaba olina okusooka okufuna ice olina ebibaketi bya ice n'oteekamu ogenda okunaabira oba oli mugaggamu onaabira mu kibathtub oba onaabirawa n'osuulamu ki ice n'olindamu eddakiika n'olyoka onaaba amazzi kuba gagenda okuva mu taapu bw'oteekawo omutwe gakuggyako eddiba saawe gwe n'ogenda mu kinaabiro saawe n'otabuti mazzi n'oteekayo engalo bw'oti tosobola kwebaka mu nnyumba ne bukya ennyumba etaliimu esi tebukya bukya ofudde naye Katonda yabawa ensi naye eyaffe yenze Kankaka Emmanuel Peter ensi eno mbajjukiza abantu mwenna abali kuno omupiira gwe tusamba gwe guno omupiira gwe tuliko gwe guno so mbakubiriza gwe twakwasa omupiira ffe twamuwaayo atulwanirire bw'alibaako ekintu kyonna kyatukoledde tujja kumusiima ffe gwe tuli emabega n'olwekyo ow'ekitiibwa Silver Kyagulanyi omupiira guno gwetegereza ogiraba kale eno gwe tuliko omupiira guno ndowooza nguteeke ne mu frame gwano bw'otagwetegereza gwe tuzannya naye akabonero si mupiira akabonero ambulera tiikinga ambulera mbasiibudde temwerabira okutiikinga ambulera mweraba I stood in shadows with words untold. The air was heavy, the night was cold. I saw the cracks begin to glisten. I warned you, but you did not listen. I warned you, but you closed your eyes. You brushed it off as silent cries. Now the storm has risen unbidden. I warned you, but you did not listen. The clock was ticking, the signs were clear. Echoes whispered, but you wouldn't hear. Through the chaos, your doubts had risen. I warned you, but you did not listen. Strings